Omukulembeze w'eggwanga yatusuubiza essente nga mu 2017 bwe twali twekalakaasa nga twagala salary increment. Ne tuddamu ne tumusinkana mu 2018 n'atusuubiza nti essente bagenda ziteeka mu financial year. Naye tetwasobodde kufuna ssente zino okutuuka kati, era kati tubala myaka 3. Olunaku lwa leero tusinkanye omukulu Honorable Mululu Mukasa, Minister wa Public Service, n'atugamba nti bali mu kunoonya we bajja ssente era eggwanga terina ssente. Naye baluddewo nga batuwulira ekintu kyekimu. Kati tuli mu kubuulira eggwanga era President w'eggwanga twagala awulirize kino nti abasawo bali eyo si basanyufu kubanga essente zino 2000 ze tuliko tezimala. Naye lwakuba gavumenti etusabye nti tulindemuko omwezi gumu, tusazeewo nti tulinde omwezi guno kubanga ziri nnaku 3, so nga 31 January era tugenda kwekalakaasa kuba ne risk allowance yennyini tetugifuna saawa zino. So kati bw'obanga oyongeddeko omuntu ssente ezo ziba zisobola okumukola ki okuba nga asobola kulya bulungi n'abanga musatu.